nabusasudde eggulo Hajjat naawe nakomi era bwe nakomye eggulo nagambye nti obumonde mazo busasula buli wa muzamiru gula buguzi gira leta bulesi nkoko na obiteeke obisindike wale wa muzamiru waliwo ogundi owa bodaboda jabireeta akuleetere ku bireme kumenya Hajjat kale dia okay sweetie alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Hajjat mukulu ani Hajjat jangu suwagale Assalamu alaikum Hajji wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh Hajjat mukulu aliwo Hajjat mukulu aluwa omwagazaji Siwetano Hajji gende osibye otya mulungi sebo anti nange nzize kiki ate kiki tewali buzibu nange nzize tubeera uze kukola ki nzize kubeera woli Hajji naye olina ekikyamu ku mutwe sina kikyamu waliwo kyesakuwadde tewali Hajji alhamdulillah byonna wabireseeyo bana kati ato sina kyentoma wano wawo si wange toyina wuwo nyinayo toyina wuwo waliwo ekitaliyo tewali byonna saabikuwadde gwataliyo oyagala kukola kinaawe ate nkoze eki Hajji okimanyi bulungi ekya Idi kati Idi gwe wavuddeyo watulese n'otugamba ogenda wa Hajjat mukulu kakati nange nsitudde ebyange nzijja Idi tugiriire kati tolaba nti wabiguze naye ate nange sina we ngenda kubirya nzekka leka nkwano ogenda kutabula embeera sina kyengenda ogenda kutabula embeera sina lutalo lwe ngenda sigala yeewuwo Hajji sina we ndya Idi nzekka ng'oli wani wa Hajjat mukulu Hajjat wuyaza agenda kuyomba sigenda kulwana naye okwo kuba kumuyiikiriza Hajjat shariya yagitegeera yagitegeera bulungi kati buzibu walizeyo Hajji sina gye ngenda kulya Idi nzekka temugalawo Hajji assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah temugalawo nenjumuziyekawo ebito kiyangaala ye Hajjat mukulu nga ya Hajjat mukulu nawo wazedda naye nombadde neŋŋamba Hajji ono lwaki mbeereeka olwokuba ndi namba 2 ate njeeyidde obwomu olaba nange konze nange byeyaguze ebimu ndeeseeko omuno mulimu enkoko tujja gabanira wano Hajjat mukulu wange mbirese mu firiji Hajjat mukulu simanyi Hajji wuyo nange nakatuuka Hajjat kiki Hajji assalamu alaikum kiki mutawaana ki ate waliwo obuzibu tunonye ki tuzowa munnaffe nze nategedde gyogenda kuliira eno eyiddi koze yi lwaki mbeera mu nnyumba obwomu nga haki yange eri eno naye ntetuliire wamu ate nkozera bulungi nawe nkusanga Hajjat muto tulina abateeseza tukiriziganye mugenda kucyankalanya embeera ate nyesankalanya toyina wuwoje nakuteeka ninayo waliwo kyesaakulekedde tewali bwena babiguze kati kiki ekibatta gwotaliyo namwe muleke nabagambye ka bulungi ngenda kubeerawo agenda kubasiika pira nze mulooza nali sitegeera okubaawula buli omu n'abeerewo wakola nsobi kirabika Hajji kati Hajji assalamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh nkwegayiridde mbeegayiridde wano tugenda kuba ate Hajjat mukulu aliwo naye Hajji tojja kundeka eri mu kiyumba bw'omu nfumbe ebinonogo ate mbyeriire Hajji waba tayagala tugende naye Hajji ndowooza ewange ndowooza ewa anti kati olowooza nze nagenza okusalawo okubeera wano nabadde sitegeera kati wasazewo naffe tusazewo nga musalawo mutya n'omwami nga musalawo mutya mwebaanye abasalira kati feyidi eri gye watulese tugifumbire nabadde sisobola buli omu okumuleka ewuwe nabadde sisobola bakuŋŋaanya nagenza obalekamu buli omu nga mmanyi lwaki abeera ewuwe lwaki asigaleekyobulabe enkya kyenja okwambala ojja kukintereeza awala kakutukako kati nteesa bwe nti mbadde sinalagira wadde nakyo kisobola buli omu adde buli omu adde ewuwe buli omu adde ewuwe tuli basatu gw'oli omu gw'onsinga okubategeera gw'osinga nze yabakwana kiri bwe kiti
nakene bauna kasubere wano ngamubeerawo mutya ngamubeerawo mutya tolabanga sharia yange njogera nammwe tugenda kubeera wano tewali buli kuddayo omwaddewo Hajji gwajjo fuma Ozinga Hajjati namba 2 yabaddayo nze ndi wano wa Hajji mukulu Hajjati gwe sharia ogenda kwambalira kochi tulabe ebyo firiji kweberamu enkoko tugira tugiranga tutokosa enkoko atupange mbupanzi bino Hajjati mukulu ndowooza ali mu katale yeejagalete wanagira jasanga tuterezezza savinga omwami waffe mama ani abeereryo bwomu wazimba ennyumba zonna nnene ziringa loole nga ofumbe ebintu obyerire wemputu agenda okuvaayo sisobola kumbe naawe ogenda kuvaayo nga ani aliirayo bwe munaatuuka ekiseera nga mukooyi wano bwe munaagenda ndikomawo lindako Hajji komawo nze ngenda naawe